Olidde obuzibu kwe buvudde atwadde ensonga ye kyemanyi ne badde azigambye dda nti there is a lady called Don Asia nze mulira nnyo ku social media okwo Don Asia TikTok kubanga tali famous ku Facebook mukazi mbukula alina okusooka okwetereeza kubanga alinayo n'ekikyamu ku bwongo omumanyi mulaba bulabi I don't know her and I don't want to go deep inside her because kitono kikyomumanyiko gye bamuzaala nagendayo naye nanoonya video gye ngenda okukwatireyo ne wannema ne ngamba mudde kamuvuge emmotoka amafuta go gatusaze ne tuzivuga ne tudda gwoba tokyayina kyongamba kyayina ku ground Yesu Kristo Don Asia bangambye nti kampuni yo bagiyita Cheers ge watumye munanupu munange ogikola mu Uganda it is okay you can start your company obadde obabbire Saudi Arabia kubanga bwe mpulira bagamba nti obabba nze sikirinaako bukakafu naye mpulira ku TikTok buli mwana agamba omukyalo oyo muzibu naye sisobola kulwanagana na muntu ansinga myaka she's my elder sister bwe bangamba yazalibwa 9 nali mama wange tanalowooza kwegadanga kunzijamu bali be baaliwo ndowooza mama owange yagenda okulowooza okwegadanga okufuna nze awummule mirembe Don Asia nga wali mukulu ng'atandika dda n'okusoma mange Don Asia yangamba ngende nzikule kitange ne mmange muli eyo kampuni enaakola buli omwasi mukwateko mwekwate mu ngalo ya mwe mu shake your hands muli ba family tuli ba family kiwedde omusonye John nabadde munyikavu nadde njagala kuwemula okutuuka kuva ku ntobo y'omutima nga mpemulira ddala nga ali mu ttale kubanga gwalinga muze omutima ne guŋŋamba naye nedda Celebrity Track Extra UG ogamba otya gwe atulaba olunaku olwaleero kansule nti muli bulungi Uganda bulamu bulungi nnyo empewo nnungi ezitukubako ne bajjaja ndowooza bagira ne batubuuzabuuzaako bagamba wayi tubasuuliridde akabanga naye mubaweeko ku byokulya olunaku olwaleero kansubire nti gy'oli gy'otulabira obulamu gye butambulira bulungi nnyo essaawa zino wenjogerera ku Celebrity Track nine anti kadduuka oba muyite Chloe my sister ebiseera ebisinga mbadde ndudde mu meeting mbadde ndudde okumukyalirako ennaku zino ate nga lwakuba obwavu tuluma nnyo mugamba obwavu nnuma nsimba oluseke nga wadde akyagaanye era paka lwe munoonyeza najja okunsimba oluseke saidi eni naye omwana mulenzi PTA kagawandagaliza AK47 masasi mangi era yali ku ludda luno kati nange wano wendi ku kamera ndinawo mwana muwala Helen's mentor ku BTM sawa nyeze ekiro akola program agita access sibya kaviri okachusa di boyfriend tu west omuchawa atakuchusa nviri presenter sebo no chuse nviri bukasera nayenga olwaleero embozi si gamba tuze mu mbya masanyu bulijonga bwendira ne kulowe ono ayo tuze ku nsonga nkulu kakati waliwo ensonga yabaddewo ndowooza olunaku olw'eggulo it was last evening Monday night that was yesterday ekiro kyajjo omukulu ono PTA alina video gye yakoze nerumya muganda wange ku bigambo byayogedde ate netwanga tebitambudde bulungi ku side y'abano bombi ne ku side y'omwana housemaid yali mu kiyumbe yali mu kuyiriba akasente ke ng'ayagala kamukolere business wane Uganda bingi byayogeddwa katono nnyo ku nsonga eyo my sister Chloe yankubidde anti kaduuka nangamba munaye omwana bwati ngali maziga nno omwana bwati ne bwati avumye bannaye simanyi kinamukola simulabangako simanyi najina musanga simanyi naji kwegamba nekimukwatako nangamba jangu ndabeko nangamba in fact we yankubidde nanga ngatona mukubira ndowooza bakujja wano kumunoonya nawe mwana yanvumye simumanyi simulabangako nanga jangu ndabeko nga kanzije nengenza okujja ngate omukulu naye yamukontaktinze namugamba yagala kola ki kumulaba omanyi bino ebintu bye bayita bebakaddaama bino abaana bana bali ebweru mu kiyumba bayiriba bakola akasente bakasindika Uganda bakola business ate bafunye omuntu amuyambako agenda buli ate mba alimu ebituli wano ne wali embozi yatambudde bulungi kakati kwe kusalawo noonye Chloe ono n'omukulu ono batangaze mu buzibu ki bwavuddewa ngenda tandikira ku side ya Chloe ambulire biki ebyasinze omukwatako nadala mukatambi ako keyaŋŋambye biki byamukosezza n'omukulu najja tutangaza mu yavudde ku kyo kubikola Chloe nkwaniriza onako olwaleero ku Celebrity Track mbadde ndozo okulabako
ye ng'onyirira ennaku zino naye nawe tomanyira nze akoza gwawo omusajja tebagamba nti bamutwala nalaba okaabira nalaba okaaba okukaaba kaba kakodyo okugwe ku basajja bomanyi abali mu ssimu yange ekinkaabya bufumbo omusajja yakulekayo ebyaddala agende nani nze nalaba okaaba nalya agenze just eri nali noonya following ate yawereyo 10 kati njagala mbe oba nzitaani ngende mu 15 wali oginoonya ku TikTok eyo olina bameka kati ndi mu 10 n'okusoba mitwalo 10 oba mitwalo 10 wagumu simanyi oba mitwalo gumu simanyi we babyogera nsokola video bw'okwetegaatega naye nga kituufu omusajja kayagenze omusajja owange tagenda lwakwetega oba naye nga bwezze mbabuulira okuva emabega ti abasajja bonna benda teriyo omusajja atenda kubanga naffe abakazi bennyini twenda okamuwadde abasajja benda n'abakazi bakola ki twenda mukwano omusajja si wamu mulabe wano kati national cake buli omu agabanako tugende mu maaso ze abasajja kati national cake abasajja tekinyuma nnyo omusajja waba providinga buli kimu obusonga ng'obwo kumalamu ate ekinyuma ennyo nti bamuteekamu ssente ekyo kintu kikulu ate bazimuteekamu ngenda okulanga zalina okuweereza ataddeko nnyingi nemmanya nti tugabanira wakati bamuteekamu ssente omulimu mukulu abakadaama bambi bamulabiridde neyazannyo bale temukoma kumpa mirimu gyokka n'omusajja mumulabiridde n'akasente kammwe bamukulirabale nnyo mpola bamubojjerera muli muzibu wakusanga omukazi nga gwe okwiza bbaawo nti bamubojjerera kibi golooza kibi gwe nawe bakubojjerera mpola era gwe nawe bakubojjerera mu bitiibwa bitiibwa ebyekika ekyawaggulu lwakubanze bwe mba njagala kwenda senda ku mukene njagala nyende ne bbawa ng'akiwa ekitiibwa agambye mashallah mama w'abaana ndi sorry wagamba musimanyi bw'owulira ng'oyagadde omusajja mbu gwe tosobola kugenda na buli musajja ate afazaali ogenda mu nsonga okitegedde afazaali ngenda mu nsonga naye nze bwe mba nsazeewo kwenda bbawa ng'akimanyi nsitula omusajja naye yennyini n'agamba mama na kituufu nze ali mu nsobi naye okwatakwata buli kyosanze omusajja takubalamu magezi so yenze kale olunaku olwaleero tuli ne Chloe kansoke mbuzeko ku PTA muganda ogamba otya ndi steady nnyo muganda wange olambuli butya obulamu buli fine yongera ku vibe galawo yongera ku vibe obulamu buli fit nnyo buli kimu kiri fine bitambula bulungi butambula fit nnyo olinamu kasente mpola olabikanga abantu balinamu kasente yinza ovaano nga tompadde adde sente nedda sente zibaawo mpola sinkinaamu buzibu Chloe omukulu ono yakoze akatambi akakunyizizza biki byayogedde mu katambi kano akakunyizizza n'okutuuka n'okukaaba amaziga n'okulukuta neŋŋamba banna nze nalowooziza oba nagwe bakubikidde kirigiza kibayogedde kyadde kikulu nnyo biki byakukaabiza amaziga nsonga ngenda okusooka okwogera ntera nnyo okukaaba nga buli wolaba amaziga gange mba musunguwavu tinsobola n'okutema omuntu kyova olanga nadde nsaba ngende mu magye kubanga nawulidde nti mu magye bakuyigiriza bw'ocontrolling obusungu n'obeerawo ng'obutuni waba bakunyiziza n'akwata emmundu nga bino bye tuzannyisa abasirikale n'okwata emmundu simana n'ozannyira ku musirikale naakuleka naye nze ndikuyisaamu onfuna nze siri mwangu naye bwenyiiga ennyo bwenkaaba mpewuka mpulira ng'omutima gutowolokose nze ndikaana akaveeyo mu kyalo ennyo wala ate nagira ku mmotoka y'amatooke si kyegaana ng'abalala bawulira agamba nti fuula baffe tuzze mu Kampala nga twakulira wano sinze abo nenyingira Kampala nentoba n'obulamu bwange ebbanga lino lyonna natandika okukola byonkola 2015 mpola nga abamu tebammanyi naye ng'abalala bammanyi era bazze banfollowinga nze gwolaba nkoledde bannayuganda bawera 1,115 mu 7 oba 3 awo essaawa zino be nali nkutte ku mukono bukyanga mbeerawo mu abo be natandika nabo 2015 abamu basomeseza abaana abalala nga mudala gwa chapati nno gwe gusomesa omwana woli nga musomeseza emyaka 4 nga nzija ku mudala gwa chapati omudala gwa chips n'ebirala naye buli yali agaddeko okuneemulugunya atera okunkubira essimu
najja wendi nangamba nti kaduuka mbaliramu edduuka erya 6x8 ya sente mmeka ne tubala abasobodde bamanyina okugenda ne babuuzaako ebbeeyi ne bagamba kituufu zezo bwe ibanga betwawandiise kubanga ngenze nga mbuuza betwawandiise bwe biri nenkwana listi ya shopping y'ebintu byenteeka mu kaduuka ze natandika byenkola nga babiyita start small and grow bigger sisobola kukolera muntu kintu kinene nga nekitono tanamanya we bakirabirira okitegeera wumba amanyi nti sente zo zigenda kufa kubanga wano Uganda sente zifa buli lunaku kati nabadde ndiawo nga mpulira omwana mulenzi nze mbadde nga mu ntalo omanyedde bwe nali mbikola nzekka tewaliwo muntu yali agolokoseeko kuyomba nange oba kunvuma nali ndiawo nga omukyala bamuyita Sise abitandika naye nga ayogera alagira ddala nti nze kyenkola kibi nnyo you understand saamufaako nnyo kubanga ye abagulira mu bizimbe naye ebizimbe biri expensive naye kuba kisobola era bwe nze nga njogera kwakisobola oyingire ki ekizimbe gwataneesobola kola container omanyi buli muntu engazi zino tezenkana buli omu alina waasobola wakwata kubanga nagambe ku explainingira abamu bazadde baye bali mulago nyina okudelivalinga buli mwezi sente mulago ezirabira nyina ali ku kitanda taata wange ali kino omwana wange yazimba olubuto we bali banayenze siri muntu wa kamera ku mirimu gyentumwa naye nga sente zibalabirira kadama takyaweereza ng'edduuka kwagamba kwatako emitwalo 8 twala wano na wano kwatako emitwalo 5 twala wano na wano anti kaduka mama wange afunye obuzibu waliwo ebintu bye yeetaaga waliwo sente mmeka n'omugamba kanjasa omukebe nti nagwasiza mulimu mmeka nti miliyoni 2 zitwalire mama wano na wano jjako 10 abeere transport then endala ozikole ki ozimwe bwe ntyo bwenyo operatinga ebbanga lino lyonna naye omwami ono mu oba nkuyite butaswala kale yandize gyendi kubanga wanuupu ekyasoose okunzijjako waya nti wanuupu neŋŋamba ono namukola kyokutuuka okubanga ayogera bw'ati nabadde ndi awo ng'abakulu mu nuupu vidiyo eyo baagifunye ne baŋŋamba ye gundi wamukola ki neŋŋamba simanyi daba katonda bwampa omukisa sistange nankubira ku makya nti omwami ono akedde n'afuna ennamba yange anoonya twogerezeganye neŋŋamba sistange sinnatuuka nasoose ejjinja okitegeera ku nnyumba y'omuwala wali omuwala ali mu kuzimba jjinja kitegeera babadde baleese amabaati atiimu yange abantu 3 baasuzeeyo era batandise okukomerera amabaati ku nnyumba ye nenvuga okumanya mbadde munyiivu nga njagala mulabe nga mpulira njagala kumulya buli nenva mu mmotoka nengipakinga njirese na mukono nenninyayo na booda neŋŋamba kansooke nziruke endabe bino bwentuusa ne baŋŋamba ate agenda kudda olw'eggulu naye ne neebuuza muntu wa nuupu ng'abalala we bakola oba omutima gwa nuupu gwe tulina yandize wendi naŋŋamba Helen njagala consultinga ku office yo bagirako sente meka nenzimugamba kale najjanga azzo consultinga n'amanya biki byenyo operatinga mukubanga abamu bwe bajja tebadda nakudda babaze kumanya bukya bwentambuza ki ekintu kyange yandize nangamba anti kaduka mbalira mu 6x8 anti kaduka kubanga abasasudde byonna bwe mbikugamba ate nga biwandiike onfuna naye naava from nowhere n'atandika okunvuma atayagala byenkola ndi mu bisi manzi babakadama biki nenvayo nenjogera enamba y'abantu nentandika n'okupostinga abazadde b'abantu amulala kuba bannannyini baze mu inbox ne baŋŋamba waliwo n'omukyalo omulala ngambe bamuyita Nuriyati agambe postinga mutabani wange ali ku kitanda gw'olabirira balage ki kyokola kubanga abamu tebamanyi gwe toyagala kamera omwe akunyigiriza olw'okuba okola ki osirika ne muganze siri muntu abeera mu kamera buli ddakiika nga abalala be baagala nkole ki nkole si bwentyo bwendi however much kati nyina abavuganya nange bo mu kwonoona erinnya lyange abantu bangi abali mu Uganda owulira b'osobola okukolera naye nga toyonoonye erinnya lya muntu gw'omanya amabaala agali kuno ku Uganda wano mayitirivu ne buli omu alina abayingira ewe onfuna neweziba business buli omu alina abaclients basigala afuna omwana yavaayo n'agamba nti nze omuntu akugamba nti omudaala gwa miliyoni 2.3 nagirabako eyo comment awantu ne mugamba nze sikola midaala gyambaawo nkola akantu bakakolera akakadde kamu mu 2 okusasula rent engano ngula cartons 3 nengula butto gundi 3 naye nembeera ng'omwana mmutolerako abaana ab'ebisulo ebasula wasasulwa kwegamba buli kyenkola kino omutende ate kifulumya ki sente okubano nabamu tubajja Kisoro abala tubajja Mbale abala tubajja naye nga basooka na kunoonyezebwa ku bizindaalo era nja kutandika okukola videos nga tuli ku kyalo twagala tufuna abaana abo ku employinga mubalabe nga tubatadde ku zi interview mulabe ne betuzze nabo oba nfuna naye omuntu from nowhere nga tazze na kukubuuza nolaba nga ayogera ebigambo byekyo
bwe bityo era nakugambye jjo we nakubidde nga nkaba ne ngamba waliwo ekiri behind that thing nandyagadde ndabe ku musajja oyo Katonda ono tali yanguzi ndi mu kusiiba natandise kusiiba jjo ku makya laba sister wange bwankubira nti omusajja ze yeetondedde nze bamuyita wa PTA ku makya omugendedde mbajjajja ali mu kwetondera nze alowooza nze gwe manyi oyo tufaanagana nyera n'abasirikale batera omukwata oyo bakamukwata enfunda nyanga baagala nze amala kati ye yankubira nangamba Helen jangwa ne wano nsiranye kati nengenda nze ne bakwata nze kati ne bamuta olw'ensonga balowooza ye yenze kakati ne ngamba ne abanuupu ne bataliko okunkubira omuku onadde ndi awo ne gwe sitagenda kwogera nnyo naye nga nkubira ngamba oyo wamukola ki ne mugamba mbutuufu simanyi kati mukama mulungi najja nagamba ayagala kundana nti ayagala kunnetondera akiriyaninge eya ebintu byeyakoze ki byayogedde n'abamusindise na buli kimu ne ngamba nze saagala nnyo ebintu byankukutu njagala nnyo nga at least nyinako wa kamera omanye ebintu bya kamera birungi baganda bange mwenna abali abagala okukola businesses tewetaaga kwonoona bizinesi yo lero okuba gwe oyagala okola ekimufaanana kola matiza abantu bajja kuwa after all there is what they call time buno obudde bwogera bali tukabalaba omubbi n'atali mubbi obudde gwe jasi buli kyokola kiwe buwi budde so byebye byange neŋŋamba kanzikirize musinkane twogerezeganye tukoze bulungi nnyo okukkiriza n'omusinkana kuba singa mbadde nze sandi musinkanye PTA muganda wange ensonga z'omukyala nziwulidde njagala tutanyemu ku byayogera bituufu biwayogedde ya bituufu because video yatambudde nnyo and yakoseza bangi nnyo ng'ogyeko ye ku kitebe bangi nnyo abankubidde ne bandaga emirimu gy'abadde akola ne bampa background ye and she has really been hardworking so buzibu ki obwakutanudde olyoka omubambire bw'oti omwokye buzibu bwavudde ku ki era nsonga ki yakuleetedde kikola obuzibu obwo nga bwagambye nti no nandimutuukiridde kano mbadde sinaba kwogera before I sent a message on her phone nendetera that automatic reply ngelaga you have to first pay money to consult I wanted to first muliremu ensonga bwe nalabye ebyo ate nga nina okukwata ssente nteke ku mobile money wezituuka then tujja kwogera wamukubidde essimu no wamuwadde bwi message kataawo I just had to go live information enkola ki nemufulumya naye nga information si mutuufu bambi byewayogedde si bituufu cause buli kimu bakindaze from 2015 how she began paka watuuse leero and it has been great work bwe ntunuula mu nsonga gy'ompadde lwaki wamwokyeza nze nganze teyinza kummatiza mu butuufu bw'ogamba nti wamuwadde message neekuddira ng'ekulaga kiri tomukubidde omuwadde bwi message tubeere open oli muganda wange ffenna tukyali bavubuka waliwo ekintu ekiri emabegaawo ekyakupushinza okwogera ebigambo bwayogedde ku mukyalo ono ng'ogyeko ekyo kyokka kitekiyinza ne bw'omuntu ne bwakiwulira nza ogamba n'okwewonagamba nti oli bwaba kuwadde message nange nina auto reply eri mu whatsapp business era byekugamba naye oba ekikugambye osogenda n'ovuma omuntu is there anything behind this tukimalirize leero kiggwe nga bwogambye ekya message tekizitowa there is something behind it and waliwo company egenda kuopening next month I can keep the name right at least wagitegedde let me just keep the name no okay it's okay kyembadde nsaba let us be open nga ye bwayogedde n'atubulira ebibye company junganze bwennanga nti Ashiri Tours and Travels ekola kino nange nali nkozeeko kintu kyekimu kiwakoze but I can say the name katusembyeyo ekyo
the names. I would like to be open from the beginning. Government company wait egenda kukola mulimu oba gufaanagana n'ogwono oba tegufaanagana. You're influencing. It's okay. You're an influencer. Store company UG, it will be next month. Naye nga bagenda kukola emirimu nga antikaduka gy'abadde akola. Kugulira abaana business whereby kadamu obatuukirira. You send your money, they open for your business, they run it on your behalf up to when you come back, they hand it over to you. Naye nga ensonga yabaddewo nga balaga antikaduka tabadde genuine in her business. Obvious, which is a lie, because I didn't research. Naye research nemukola after nga video emaze okukola ki emaze okutambula. Yeah, so in there say that antikaduka is so expensive. Naye nga waka gwakola aba cheap. Naye nga okusinzira ku sente. Nga bagamba they have people who have been complaining to them, not to me. Naye nga twali muntu yampadde complain, naye nga they gave the complaints to Cheers. Bagenda okukola company bagita batya? Cheers Store UG. Cheers Store UG. Bagenda okukola company. Bo bakuwadde okole oyogere bwogezi. Tebakuwadde nti waliwo complaint wenti ne tebakuwadde muntu contacting nti waliwo ya complaining. No, they didn't give me that. Who is behind Cheers Store UG? Who is behind that company? Because this one, Chloe, Antikaduka, you are running in a year. Who is behind that company? Company, people that are running it or that are going to run it, sibamanyi bulungi nnyo. Naye nayogeddeko naye ali abroad, Donasia. Kati bano bali mu Uganda, kyagoledde ku simu. Yeah. Donasia is among the abagenda okukola company. Yeah. Company yaabwe. Bo bakuwadde ne bakugamba nti oyo byakola tebituukagana na mutindo. Bo bakikulaga nti abba abaana abakolera business ya wansi. Nange nensalawo nti bayisizeewo. Because they sent pictures nga bagamba guno mudala is it really 3 million? Nga bagamba emidala gye bajja 600 ne antikaduka abakujja ku million nga 3. Container gye bansindikidde ne bagamba ge container bwogitunulamu is it really worth 15 million to 20? Nga naye bwogitunulamu ebanga 6, 7. So nentunulamu nga ndaba maybe they are right, but watunuddemu n'okiraba nga naawe olaba kituufu. Yeah, nenga bye bakuwadde obuwi. Nenga osose kubuuza kumanya. Nenga bino byonna bye byawedde. It's when I found out that si bituufu. That is why abakulu bankubiddeko ne bampa her history. Nange nensalawo nkole ki munyonye cause fena tuli mu family emu, noop, one president, emirimu tukola gye gimu when it's politics. So I had to really look for her nga saga kino kibeerewo tuyinza okubeera ku kitebe naye nga bulomu yetunula bubi, which is not good. That's why I'm here. So you did your job, wakoze akalimu ke bakuwadde n'oyisaawo kiri. Omukyala Donasi yacontactinze be bananyini company eyo bakulaga nti ono byakola biki before. Baagala bateekewo ekipya nga bateekewo ekyakabi ng'omuntu watuuka business nawe ogirabako n'ogamba yanga yo nearly stocked if it's bigutiya bya kiwunga nga mubamu bigutiya nga 3 kawunga 3 nga wholesale babe ku byona abateeramu akacupa kamu akasoda. N'abaana bano bakuba banaye. So piti ngenda kulira katono antikaduka ina kibadde oyogerako.
owulidde obuzibu kwe buvudde atuwadde ensonga ye kyemanyi nemu abadde azigambye dda nti there is a lady called Don Asia nze muwulira nnyo ku social media okwo Don Asia TikTok kubanga tali famous ku Facebook mukazi mukulu alina okusooka okwetereeza kubanga alinayo n'ekikyamu ku bwongo omumanyi mulaba bulabi I don't know and I don't want to go deep inside her because kitono ki ky'omumanyiko gye bamuzaala nagendayo naye nanoonya video gye ngenda okukwatireyo ne wannema ne ngamba mudde kamuvuge emmotoka amafuta go gatusaze ne tuzivuga ne tudda gwoba tokyalina kyongamba kyalina ku ground Yesu Kristo kakati ate agenda kukola kampani eno esinga eyo gwokyali kweza obulamu bwange bwonna bukyaŋŋankula okwenkana bwe nti sivuganyangako bannange ne bw'obuuza abankuza bamanyize siri muntu avuganya simanyi kwambala nemanyi mu real life yange ndi mukyala ayina empisa divorce onsinga emyaka ena sina lunaku nali nkubuuzizaako nga nyimiridde newaka buli ansinga sina gwe nali nyimiridde however much abamunyinza okuba katimba singa naye ndi down kakati Don Asia kuviira ddala mabega zenga nkuba yasooka mu marriage yange eyo n'aginyika n'agitta paka bba wange bwe yava bange si muntu yali ayagala ebintu bya media ebyo tabyagalirako ddala naye yavaayo n'agamba omanyi obufumbo kireka bagenda kunsalisizaawo amaka n'avaayo n'akirirenga the air out n'agamba bannayi munzije mu bintu byammwe muve mu family yange awo ndowooza n'alaba nga kimulidde bintu bingi oyo omukyala byazaakola nga alagira ddala nti ali into me abadde nga ayamba bano abadde nga ayamba gundi ono abaana byempulire Saudi Arabia nti ayamba bakadaama bingi era mpulidde bamwogerako ebintu bingi nti mufere ye nga ye okuva eyo naye nze tebinkwatako kugambye oyo Don Asia eyatumye ono nti bagenda kukola kampani ya Cheers Uganda simanya biki in fact yatandise dda baagala kutandika kukolerawo baana kati olabe Saudi Arabia yennyini kati bamuta bamuvuddeko bamuweddeko simanyi Uganda wagenda kusobola kulabira bintu by'abantu ekyo naye teyandibadde ensonga kubanga waba alina kampani gyayagala okola it is okay naye abantu bangi balina amabaala balina amabizinesi ngaagange naye tebamaze kwonoona gange bo okufuna kyebakola you understand so omutima gw'obunna Uganda abantu abasinga bagusudde gubavuddemu ate awatali nsonga nze natandika okukola kyenkola 2015 ye akizzeemu jjojjuzi omwana bwampa miliyoni 2.3 n'akomawo ku ground n'asangawo miliyoni 6 simanyi gwe woogambira wofuna gatse zigamba nti nze namubba kubanga tubala month pa month bw'oba wazimpa nga 15 July n'okomawo 2024 sente zonna ezibaawo omitwalo 24 buli mwezi nzikuwa ng'ono omwami yampa miliyoni 4.6 okukola emidaala 2 gya chapati nyina miliyoni 7.3 gali muno mbaga ali mu kujja kuzinona so anti ali mu kujja nyino zimuwa no ali mu kujja wabajja tutegeka nawe bwasente zijjudde olukuku ziryawo onfuna kati bwe mba mugamba ndi mubbi mba nyina kumuddiza nnyankaaga ziri ziba zange si bwe kiri kubanga omubbi oyina kujjako zooli gwe n'osigaza ki magoba abantu bange okwagala okufaanana anti kaduka si mulimu mwangu kubanga abamu ku bo balina obbasiba ebino nkugamba reality tomanyi budde bwe mmala mu field nga ntoba n'abaana bacapati lwakuba gwe olw'okuba olaba mbajjako bali ssente olowooza kyangu nti kozi bajjeeko okukikola kigenda kubeera kyangu oba onfuna naye njagala nkubuulira amazima Don Asia bangambye nti kampuni yo bagiyita Cheers gwe watumye munanuupu munnange ogikola mu Uganda it is okay you can start your company obadde obabbire Saudi Arabia kubanga bwe mpulira bagamba nti obabba nze sikirinaako bukakafu naye mpulira ku TikTok buli mwana agamba omukyalo oyo muzibu kati wazze mu Uganda n'okola mu kampani dukanya kampani yo nga bw'olina okukola ebyo anti kaduuka biveeko oba mulina empala nammwe ababiri ebaleetera okubanga muli omu alwana munne mukwano simumanyi naye wano mu Uganda tulina ekizibu kimu omusajja y'omu uno mu Uganda tulina ekizibu kimu akusinga tokkiriza nti akusinga nze oyinza okuba onsinga make-up n'okwekuba ekizigo kubanga seeyerusanko sikwatangako mu bizigo ebyo sibisobola ogamba yeekunkumula ekizigo okitegeera naye yennyini akyogerera akimanyi naye sisobola kulwanagana na muntu ansinga myaka she's my elder sister bwe baŋŋamba yazaalibwa 9 nali maama wange tanalowooza kwegadanga kunzijamu bali be baaliwo ndowooza maama owange yagenda okulowooza okwegadanga okufuna nze awummule mirembe Don Asia nga wali mukulu ng'atandika dda n'okusoma kitegeeza nina okusigala nga mwekitiibwa nga mukulu wange
kyogamba mukulu nnyo kutuuka ate n'ekirala ekintu ky'obutasoma kintu kibi nnyo jjajja wange wonna wooli nkwebaza okuntuusa mu senior 6 n'entema ppanya weebale nnyo however much tewanteeka mu masomero ga bbeeyi naye weebale Donasia teyasoma tayinza kubanga yasoma kubanga toyinza kubanga oli muntu ategeera mpuliriza omuntu ategeera tokwesa muntu mulala kwonoona bizinensi y'oli yandibadde akola kiya Uganda gyempulidde kampani gyagenda okugulawo next month mu bulungi ne bamuwa emirimu nga bwe bazenga bagimuwe Saudi Arabia bamalaaya mbu simanyi ayamba bamalaaya n'abateeka mu biyumba you understand ne wano kye yandikoze yanditandiseewo kampani ye n'akola n'agamba bannaye nange mumpagireko I'm a legend in this job bane guno omulimu ngukoze kuva 2015 paka leero oguluddemu ye waaba awulira nga mbabba ejenkaga gyagamba obbakolera omudaala gwa chapati agukole nga gwa kyuma tulabe ebyuma bagenda mugamba sente meka pipe ompuliriza gyenkwesa eri 1 point ye byabimanyi ye lwakindeekaana njagala atandikire ku nkaaga gye yabagambye abakolere ne be yakoze nabo research wane Uganda era mu 7 ogenda kusiba abantu bangi kubanga nawulira agamba ti abalina okuvundira mu komero inakubanga watemula naye wona bagenda okusibwa bakyali bangi kubanga ye kadama bwatuuka wana alowooza ku kya ssente ze mubuuze she's my assistant waliwo kadama yalaze ku office nawulira nga alina emboozi endala anti kaduuka aliwa njagala mpa omudaala gwange njagala mpa ssente zange you understand naye okuzisangawo brother wange si mulimu mwangu n'abaana ba chapati omuleeta leero n'enkya n'omunoonya n'akubulanga mulina okuddamu ate kube mwaleese kati ate ne musooka muganda wange they seem to be easy my job seems to be very easy when you're talking about it tofunangako baana bakwemulugunyaako bano b'okolera bizinensi omuntu yekke yali yemulugunyizaako oba nga babiri bonna babbi tosobola kukwata miliyoni 7 n'oziwa omuntu akoleko container njagala nkubulire process ya container akatonotono kensobodde tukola container bweggwa enoonyezebwa ekifo motoka zino ez'ebyuma zisitula neteeka ku motoka netwalibwa mu kifo rent asasulibwa kubanga kusinzira ku engeri ebintu byano gy'obimanye ebbeeyi gye bibeerako tewali kintu kye bwogerako kitabeera mu dduuka era omu ku basajja ba nuupu muntu mukulu muwe ekitiibwa yajjako ku dduuka lyange n'aŋŋamba mpa accountability y'edduuka lino gwe naawe kye wandikoze era nalumiddwa nnyo kubanga mu nannuupu yayogera bwati ne tutandika ne mugamba nga ngenda kugulawo edduuka nakoze ne video last time nga mbalaga nti buli kimu ndeeta box ku box ne lipangibwa edduuka twalipanga babiri ne ba clients omwana n'agamba nze ndi mu Uganda naye mbazeemu miliyoni 3.9 capital okitegeera kuwera n'obujulizi nga boogera abaana babokoledde business kakati tulina abantu esawa enakugjawo lindako ekyokunzijjawo si kikulu kubanga nze kennyini nabagambye Doniasi ye mwennyini ajje nga bwe yatumye ono kwono linnya lyange mbadde njagala muhandingire over business zonna zennyina musooka emitinga mu ababiri ne mwogera olaba abantu abasinga mpuliriza gwe totya Doniasia osokumira mu maaso ge agenda kukola ki ng'olaba n'ab'emmundu bakimanyisi batya baginteekako ku mutwe njogere lumbuye gyali gwe oyo yaani oyo kyova olaba nga mbagamba mba muvuma abantu mutandike okwegendereza waliwo abantu ng'onoonya gw'otulika naye onfuna ng'onoonya gwe weekwatako omusange ku kizimbe nga muli ku kalina waggulu omusike muteba aba ofuba okulanga muggwayo babiri si buli muntu ali mu nsi nti ayagala kubeera otobawulira abeewanika ng'olowooza buli muntu gw'olaba ayagala okubeera ku nsi so nze simulinaako buzibu naye ate okukozesa omuntu ng'ono munnange okitegeera annyonoona emubbi muki kubanga naye akyogedde nti nange natumiddwa kyokka kwatadde n'okumuwa sente tokiraba sente ziizo nkwegayidde kola video ina following nene for what reason blood pitiye Donasia yakwokyezaayo oba wayokyeza bwokya tayinza kuba yakwokyeza yakwokyezaayo tetukolera buule yakwokyezaayo awo tetukolera buule buule anti tokoya bwereere blood ebigambo byandikadduuka obiwulidde mbuulidde bulungi Donasia yasoose kukuwa details ze byagenda okukola nga byaddala wabulidde details yazimpadde details yazimpadde ebifaananyi amaduuka gajja kulabika batya yakwadde plan ye nga plan bw'ogiraba naawe olabira ddala nti no bakaddaama bwe bakomerawo ajja kubagagga abazimba n'okuzimba mangu tegeera yakuwadde future plan nti lijja kulabika bwe riti
So abo bakadama munango bala abensinga okolera obuntu obwo balina amayumba agawedde balina n'amaduuka agawedde nga galimu bapangisa naye nenkulaga nakugamba nti container yegenda okuweerera Sharifu inakana bakaita Sharifu kemperera Sharifu era Sharifu ampita na mami mami wange ow'omu Uganda ne mami wowe Saudi Arabia kati nze mami we Uganda okisegera so on Sunday bano bebagendayo kalaba akaanake yego ofuniramu wa mu bintu byokola bansasula ekyo kyekiremeddwa buli omu okutegeera ekyo nkyogera buli lunaku I'm paid. I'm not working for free. Sijja kulimba nkuba kyeyo nti nkolera bwereere nga nzimba nyumba bbali nedda mukwana nkolera emitwalo 2 omudala gwa chapati benzimbidde nyumba nkolera miliyoni 1 oli wajja n'agisiima nangamba nti bali bankubira plan ne bangamba miliyoni 2.5 gojinzimbidde ku miliyoni 2 ngenda kuwa miliyoni 1 n'ekitundu nze nkolera miliyoni 1 okuzimba ennyumba okuggwa owulira naye omwana ajja gamba nti bangamba miliyoni 3.8 y'ennyumba twakateekako mmeka ne mugamba bali mukola finishing twakwesa miliyoni 2.1 kati oli nagamba 3.5 naye nga n'ennyumba ewedde nga ne pavers bazisibye so bannayuganda buli omu awulira bamanyi nfunako nnyo kyovula banga nsaba nnyo baguyingire guyingire ne tonyonoona guyingire olabe bulijjo kyolowooza kyenfuna ekyo kyenjagala wabeerewo enjawulo Donias ya kampuni yo Cheers Uganda si kibi okugitandikawo naawe okolere bankuba kyeyo banno naye tokola ngo ate ogulirira kati we wamwadde ssente mbwankube onfuna bankuba kyeyo bangi buli lunaku muzeeyi mu 7 ayingiza billions of money nga bankuba kyeyo beetutte mbwa sireevu talina gwakakagwa yo idako gabalula mu nyumba babeera kusaawa we are going Saudi Arabia iye terigwe bakaka ogenda yo kululwo so naye yandibadde abakolera oshegera gamaze company yange eriwe tinebet abasigala nga bagala ntikaduka bajja kusigala abagala don asia bajja kola shi that's how business kwe ngamba yo competition jendo woza yandibadde akozesa yakole byakola nange nkole byenkola asuza abaana ku mitwalo 6 abaliise abalabirire abakole bantu bange ebintu ebimuleme kwogera nnyo at least ojja ku office nokola research nkugambya mukuba NUP members musajja mukulu atali n'erinnya mu ba NUP member yajja nangamba mbalire edduuka eri era laba bwasiima nangamba kanyina ze nno bulijjo kagala okwereza sente era kaziweereza nenkakolera ki nakakaduka nze sirina gwenziba business zangu zifuniramu ku rent tufuna ifanga ya mitwalo 2.5 nga leo nakutuyingiza emitwalo 3 oba nakati gobo oyagala okole ki mukoze business e Kampala ontegedde wofuniramu oche ensonga zino zitegedde bulungi nnyo wayocheza bate wayocheza nayocheza kubaita kubabula nayocheza muganda wange kubanga bantu bangi nnyo abadde so hard kicho nzo gamba Chloe sawe no ngomulaba wano anti kaduka kicho nzo omugamba sawa zino kinyaga omugamba it's bichajja things of this kind te bachajja because by haters wina bangi nnyo mwini boxing bali bakusindikira webali so sikoma kali nze nganze erinya lya sise yani sise omumanyi sise simumanyi nnyo kiraawo nengo mumanyi naye asooka amaleyo that's why nkugambye nti nno bachajja bachajja bakamule so kati luseke lusimbe lunywere muganda ntwagala sente I humbly request everyone that I have his or her business Cheers company ya Doni etandika muzinone Doni azibakwasaganyize Donasi tokoze bukozi ntondo no si ojja kuloga anti ndi mubbi bokola entondo ojja kuloga funa mpuliriza bulungi njagala nkulaga ekintu kyotafunamu ekintu kyofunamu okikayanira okisigaze obadde okimanyi naye nze nfunaaga abiri era kwenkoma bwe mba mudala gwa chapati oguba mudala gwa chipusi oshageera bwe liba dduuka gabaaga ningo mudala gwa chapati gwa miliyoni 3 leka nkubuulire omudala ogwa chipusi ngukolera miliyoni 3 nga mulimu buli kimu mpuliriza ngula machine ebeera mitwalaga akantu ako koolaba akekyuma buli omu kalowooza nti kalayisi nzijukira Pretty Sister yakakolako nenfuna audio ye ng'agambye client nti twongere ne ssente ekituufu obuntu bwa bbeeyi yali akoze omudala kagana okuggwa ku miliyoni emu gyali agambye gyakola ki okukakana client yamuggyako miliyoni 3.4 yoyo mwami bbeyeeza
nze nno ye alina kusatu ana naye nga chapati naye nze nkugambye gwa chipusi machines ezisiika omudaala ogwo nga weguli tumanyi n'okugula gaasi simwogeddeeko tugula gaasi amasanyalaze we gagenda omwana asigala akola ki twali tukozesa manda ne tukireka bantu bange ebintu ebimu byantikaduuka byesonyiwe bwesonyiwe mulabe bulabe ogamba oyo kataala waffe atukolera kyoyinza okugamba kubanga bwe nkujjako $3 n'osangawo $5 ekitegeeza nina kujjako 2 3 zembanguwa nti ze wampa kubanga ze zikkanya amagoba nze ng'esigalize you understand omuntu tovaayo kumukuba olw'okuba gwe olina ky'oyisaawo bantu bangi ekibatta ne kibamalawo balina obusungu ku mutima naye nga ne bw'aba ageze mu geyeena sitaani bwamubuuza naye gundi wali ofa kinaye talina na ansa atunula butunuzi ng'akulaba kubanga sitaani ye muntu asingayo obubi onfuna ne bwamubuuza nti kiki kyofa ne gundi takiraba sise pretty sise however much nawe wayogerako naye si muntu mubi wabula bakadaama ate kati atandise obbasengeka bwe bamuwa audio bwe bampa audio naye nze abaana abanga babeera ku simu zange bazisoma tebaddamu aye nange tebazintuusako kubanga bamanyi nkola ki nyiiga mangu kalate bo tebakyazimpa baziwa assistant wange yaziralagamba ero n'agiwulira agenda kolerawo live ontegeera naye sise si muntu mubi kubanga ne byakola n'ebyange byanjawulo lwakuba temubyetegereza akola bizimbi nkola container only that bwe omwana bwampa sente tewali mwana yali ampaddeko $15,000 oba ezisuka $10,000 kumukolera dduuka taliyo wallahi eyakazimpa ali omuntu ogu yampa $25,000 mukolere wholesale bamuyita nancha n'omulala zeemu okumpa bamuyita Joan nkole wholesale eyo eri mu bweyogerere ompuliriza mu bweyogerere tulinamu amaduuka kati gaali 93 gaweza amaduuka 100 kwe basuubula onfuna kwe basuubula wholesale yoyo omukyala yampa $25,000 gali amaduuka 100 n'enteekamu wholesale endala twagitadde sayidi z'entebe wali amaduuka 78 gye basuubula yeyokubiri gye naakakola ku $25,000 naye ne rent awali edduuka mu field tubeeramu buli luvannyuma lwa nnaku 2 essente omukyalo ezayingiza $25,000 ze yampa n'akamuddizaako $10,000 naye edduuka lye weeriri awo lijjudde tugendewo nawo oba oyagala mulikwatewo vidiyo tujagendawo PTA kaakati bino nga bwe bigweredde mu kamera njagala wetondere Chloe tulabe obulamu bwe bugenda mu maaso kigwe sitwagala tulandage nnyo tukirweko kuba olwale kiwedde kituufu anti Chloe bambi toli mukazi mubi based on the history gye bandaze oli mukozi nnyo era bino tebikumalamu because live yo nagiraba ng'ogamba ogenda kukitta and eba business bino ogenda kubigala tokigala go on kubanga nga bwe nkugambye sinze asembyeyo mubiri kimu kye tukola mubamu abamu nga bo kibayisa bubi so they end up using people like us who have a voice, who have an influence following. Yeah, naye at times changes emu kiri nti before omuntu okuwa information do your best to research or to clearly know your opponent akwesa idea kati go pimemu if it's really worth okumukuba oba okukireka. Yeah, and that's what I'll be doing from today onwards. Ansonyiwe PTA daily stab. Chloe tuze ku side yo omukulu ono omusonyiye oba kyerowooza obusungu bungi kakkana. I have a soft heart. Yeah, I know. Ate kukasota ndiko luzungu olwo. Mukakamu nakulira munnaku ndi mukazi munnaku nabagamba omuntu asingayo kuba omunaku yatalina bazadde mu nsi muno. Kubanga ne bwofuna ekikunyigano ogamba kino kimpitiddeko wandibadde okikabirani maama naye ng'omulabako oli gwe nkabira oyo golaba ayimiridde ne mugamba baba kino kinsusseeko njagala ompe haga onfuna so bwemba navaayo okuyamba omunaku simanyi na mudaala gw'ogamba ogw'enkaaga nga nembaawo olubaawo olulungi bana ate Uganda mugikutte kansooke mberekereze naye omwami ono simulinaako obuzibu era nange ensonyiwa ejjo nabadde munyikavu nadde njagala kuwemula
okutuuka kuva ku ntoko y'omutima nga mpemulira ddala nga ali mu ttale kubanga gwalinga muze omutima ne guŋŋamba naye nedda. Pulezidenti n'aŋŋamba akakkana n'abalala ab'omunuupu n'aŋŋamba akakkana naye tetumanyi lwaki naye tujja kumanya kiri behind kasita akyogedde ti Doniasia yamuwa kasente olwa kampuni olw'okuba mbu ayagala kola. Doniasia simumanyi nnyo naye simuyinaako buzibu olw'ensonga talina kyange kyagenda kutwala ate nga nze mugambya zinone nze mmuwadde olukisa abantu bali mutwalo gumu mu 15 bennakakolera zonna zino nazirabirire. Doniasia agenda bankuba kyeyo. Doniasia ali mu kukola kampani kamukubira akalango bagiyita Cheers Uganda erimu omukono gwe n'abalanga bana bemmanyi abagirimu ate gwe botoyogedde naye nja bamenya amannya bwe n'abantuusizza. Kampuni etandika omwezi ogujja naye agikulira Doniasia ye director. Kakati Doniasia yagenda bayamba nnyo era mu mugambe bwangu ddala buli omu ku omu muno n'emidaala gyammwe n'ebiki abirabirire kubanga kyekimutta. No kyekimutta kubanga singa yabadde ayagala just competition yandigambe nange ntandisewo kampuni ekola ki ebayamba mu butali kuvuma mu butali kuyomba mu butali kukozesa munnange ate okunnyonoona. So mbagala nnyo mpozi nga ne sisa aginamu omukono naye aginamu omukono kubanga eba oli yagenda ogikola aba agyonoonye bangi onoobamalako gw'omuntu kyenkugambye nti babinone kubanga ate bo bamazima nnyo. Bwolaba omudaala bagenda gukolera emitwalo 6 kwe kuli transport yaleeta omukozi ate bonga bagenda kubabaka kwe kuli we bagenda okusula mitwalo 6 bannange tokiraba nti ate omulimu ate bo balina gusobola gw'omulimu ne bw'abanze nammwe abali abagala bakola emidaala kampani ya Cheers eya Doniasia etandika nedda etandika omwezi ogujja emidaala gy'ekyapati bagikolera emitwalo 6 ejja chips emitwalo 3 musobolera okuba inboxing bajja bawe ennamba bina bintu gw'ovanga ku muntu akugambye bw'atyo. Nze nsenguddeko abantu okuva mu bizimbe nga mbakolera mu container businesses naye sina video gye nali nkoze. Do you know why? Kiswaza nnyo omuntu okujja nga weekaniikirira ekizimbe ne bakola mu myezi ena ng'otema. Okitegeera saagala nnyo kukola ntondo za kubaswaza naye mbajjamu mu buswavu n'omulaba nga yenna n'enjala takyasobola kuziwanirira n'omugamu naye tugende wali wujja okusobola kasita woopangisa we wali kolera wano woosobola era n'akomawo n'akwebaza n'agamba naye kati nfunamu. Ate kasita producer agambye nti tuwunzike kino kigweredde wano ku celebrity track buli omu asonyi mukwateko mwekwate mu ngalo ya mwe mu shake your hands muli ba family tuli ba family kiwedde omusonyiye Simuyinaako buzibu osona omuyisamu eggaali nze byo sibikola sibikola ku media ndiko for business byebyo ab'ekitebe nabo n'ab'ekitebe n'abadde misled cause ab'ekitebe kwakubugumiza n'abadde misled so olina okumanya bamisleadinga eza pitiye neeragira n'ennaku z'omwezi kaduuka yasabula kyokka watandise ogamba togenda kusabula naye gye batuuseeyo mu maaso omutima gugenda neŋŋamba lwaki lwaki Uganda nzibanyinako hatred gye simanyi gyeva nze sina muntu gwe nali nkyayeeko kutuuka ku kino ne baziikuulayo mmange Doniasia yaŋŋamba ngende nziikuule kitange ne mmange muli eyo kampuni enaakola agenda kuzza omuliro no kati no eriko ekisiraani agenda kubabula nze nkuwulira tuyogerere ate ayinza kunkola kinakugambye ekinene nnyo omuntu kyayinza okunkola kukwata mundu kunkuba sasa naye waba tannagikwata nze kyemmanyi kiri kimu kulwana n'agamba agenda nabutemamu buno agenda kubabula nze simulinaako buzibu anti namumanyiira omulimu gwe kwogera omulimu gwe kino kyekibuzo kyeyinza okubuuza abaana bali mu biyumba abali bayambiddwako anti kaduuka byakola bibayamba oba tebibayamba mu comments wansi awo ogenda okuyita era ali genuine nga mukulu nga bwayogera oba tali genuine ojja kuyita mu comment wansi awo mumuwagira oba temuwagira then ku side y'omwoki wa kabaka ow'ekyama onookiddira tekijja kuddamu era okumanya nti nange kyampisiza bubi sente zazzeeyo ku makya wakasesa emyaka sente wakadiza Doniasia nze nga nze nagambye kanzizeeyo ze bakuwa nozibaddiza ekyo kirungi obadde mu kamera ne honorable sijja mwogirako yazitopinzeko koze olunaku luno olutuuse nga nadde ndiddeko era obadde oyo kyezaamu so kabalansi honorable yakatopinze ne tuzizaayo
bwotu bovudde mu Donias agenda kwokya nkisuubira agenda tukuba kyo kituufu agakwokya ne naffe tuyeba gumu bw'akwokya bw'omwokya wanjokyeza kasana omwokya olina oli mugumu kasana kuddiza tujja kweddamu kale tubirinde waggulu tubirinde tusimbudde katoolo paati tugenda gireeta nga PTI alina byatugamba bye bamwokyezza babona respect musubscribing mutugoberere mbadde ne Aunty Kaduka this side ne PTA it's my first time okumumeetinga but is a humble guy tudde mazima muntu mulungi naye simanyi nange kyemanya akasente kana kasakabeera wano osobola okwokya n'osiriza n'okusiriza kampani enkagaana musibe emitima kintu ky'okubeera omulimu olinamu ku sente nnyo ziriwa kale nze bampe ebisatu biwagaana olabe ebisatu gamugafuga zo twazigaana dde ezo tazigaana tetuzaagala baze bakwisamu obusimu awo batukubira dda Aunty Kaduka bamukubira nange drone we yankwata bye twali twogerako mu drone byebyo sente meka okiveemu drone yakutwalako yantwala nungi simatuko eyo story ekebere mu part 2 part 2 nga tusisinkanye PTA kamera mbadde ne mwana Health Mentor yakoze enjala oba watandise okwetega watandise okwetega bajja kuya abaana be wano begendereze mwana bamwokyeza alina mu kasente gojja kudda ku ebyo Aunty Kaduka ndowooza kati kenkulabye sikyafudde I'm not dead again ogenda kwekwatsa ate Donias ya empya kuweko omulimu bayirawo Donias yanze sirina buzibu osobola okuntuukirira nze nkuba wonna bawona eno neeno guno omulimu gwange nze naye nze wemba mpromotinga sivuma nze ntuukirira bagira batya cheers linnya liri awo cheers Uganda onzikiza omukyalo ono eseza omutokana bagamba tulina abafa aba cheers batukola ekyegeza bagenda cheers mbere bulungi mwera batuwagiddwa wanaffe Ashi Tours and Travels bakutegeeza nti muganda wagenda okulambula kwe Dubai UAE nenjagala bwe mbanzire Dubai tugende wamu bino byondeka n'engenda zika ku nnyonyi nga tewali angulira byakulya ebyo si byagala Ashi Tours and Travels bakutegeeza nti ka air ticket hotel bookings airport pick up Dubai mu UAE babikolako muganda wange booking ana bakanamba kesimu kali mu nsonda wa mu box kola bawo kubira ku mukyala Ashi quality yogerako naye mukyala mulungi kina smile ennungi bwe kitika mbere bulungi mwera banze mbatadde